Yajja mwami yavaayo n'atugamba tetugenda tutuuka omwaka oba gwali gwa 2021 nga there is no opposition mu ggwanga lyattu Uganda. Ebigambo bya jjajja mwami biringa ebituukiridde ebigenda bituukirira tebisobola kutuukirira. Ebigambo bya jjajja mwami tebisobola kutuukirira lwa nsonga ye abala kirala ne Katonda ate abala kirala. Anti kati nali manyi nti eri emizannyo ezimu egigenda mu maaso naddala mu ggwanga nga giri influenced nga like eriyo azannya amapeesa ng'alinga chess kino kibeewo anti kati kiri beyond control ya jjajja God. Anti kati ne jjajja mwami tali mweyombeera kuba nti ya controlling amapeesa. Waliwo baddeka n'okirowoozaako nti jjajja mwami naye waliwo gy'aloopa gy'alipotinga. Nali njagala neekomya ne saagala kuba ono ye president. Kituufu ono ye president ne mu America era Biden naye alina gy'alipotinga eri abantu abamulonda. So si bantu va ku electorate abantu bannyini kintu obukulembeze taba Museveni taba Biden taba ani waliwo abalala abamusinga amaanyi era bagamba nti aviiwu n'okusinza olaba eggwanga Uganda n'olaba structure yayo eri ebyobufuzi naddala ekibiina ekiri mu buyinza ani gw'olaba ayinza okuba n'entomi ali olaba mu 1900 yali 80 mu emeka yali 80 Obote yali afuluma yali agendako bweru naye nga ye alina olukiiko lwatuuzizza lulimu bannamagye nga ali mu beegayirira nga bagamba munkuumire mu ntebe eyo ngenda naye munkuumire munsigaze nga nkyali mwene entebe nga kulaga naye alina gy'alipootinga baafukamirira. Anti by then ne kati ekyo ekyamagye okimanyi ebiseera ebyo Obote eraze zimuze esobize yakola ng'aduumira amagye alina ode y'okuntikko si yeye nga buli tteeka alina okwetaaga oyo. Nanti walabayo kati ogambawo otyo mu 1966 Obote yali prime minister okusinziira ku independence gye twafuna setting ya Bungereza prime minister abasinga president amaanyi. President yali ow'ekitiibwa Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa. Kati ye Muteesa ndowooza teyakitegeera nti Obote aba musinga amaanyi. Ye anyway yakirowoozaamu nti oba musinga olw'okuba Uganda eri mu Buganda kuba Uganda bagigatta ku Buganda okitegeera. Kati n'alowooza nti by default olw'okuba nti Uganda eri mu Buganda asobola okuba ng'asinga prime minister amaanyi n'amu-underestimatinga. Kati Obote yakubira bukubizi kasimu n'akubira Kano Idi Amin Dada n'amugamba onasambulia okitegeera yakubira Kano Idi Amin Dada n'amugamba onasambulia nalumba olubiri ebyaddirira it is history ensobi tulimu paka na kati nti Uganda teriterera tetereranga paka na kati okuva ku kiro ekyo kye balumbamu olubiri alina kuza omwezi 24 ogwokuna is it kaga mukaaga kati Amini yakulira amagye Obote era omulaba akulaga nti naye alina beyeeguya beyeegayirira within corridors of power mbamu abazicontrollinga. Kati ne Museveni taddangaawo ne yeerimba nti alina kyasobola okukola okugyawo opposition mu Uganda. Opposition si kibiina okitegeera. Kati gwali omanyi Kyagulanyi alijja mu ebyo bigambo Museveni we yabyogerera mbu by 2021 tubajja ku opposition kubiwe ne yali akyafuwa akayaga ke okitegeera yali akyakuba bidongo bye yalina n'amalaasi ge ng'akeera ku makya n'akuma omuti n'awandika ebiyimba bye okitegeera ng'akeera ku makya n'akuba omuti n'ayambala kyandawo yakiki bino ebyandawo bye twayambalanga bino ebyekiringa kino kiringa empale ya Museveni mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi ne kivesti n'atambulawo mu compound ye nga wazina ne Mama Solo ne Kasolomoni nga kali wali okitegeera ng'agamba tewajja kuba opposition by 2020 naye kati opposition esinga omulumi omutwe yiyo
ekintu ekyo kibadde kituukidde bulungi mu mbeera ebimu ku bibiina ebibadde biweebwa ekitiibwa mu ggwanga lyattu Uganda believe it or not ye FDC ebigenda mu maaso mu kibiina ekyo obifolowinga mbifolowinga tekituukiriza eŋŋombo ya jjajja gye yagamba tekirinawe kigituukiriza egyo emivuyo egiri mu opposition eya Museveni eyo gyalaba jo Museveni nyini yagyoshe straightinga yagiteekamu amaanyi n'omuliro gisobole okubawo egityo ojja kwekanga nti we twali tugenda mu kulonda okwa 2011 opposition yaliwo ngaliwo Besigye ne DP ng'eyina Mao UPC ng'eyina Akena okitegeera yalina Otuno Olala Otuno ambassador Olala Otuno 2011 kati nibawo bana abavubuka bali bavudde Mengo mwalimu owekitiibwa omumanyi ono yennyini nga mulimu Basegona ne bano bannambuuza abakolako Mengo ku studio za Kabaka ne bajja ne bakola ekibiina kyabwe kibayita Ssuubi kati ebyo byonna abavubuka bona baba basuubi beegatta ku Besigye era bonna akabondo beetoloolera awo kabondo kaabwe ke kamu kati gino emivuyo gibaddemu bano bamuli ati nga bazze Ssemujju nga omulaba waliwo okulonda ani anakulya FDC ne weesimbawo Amuriati n'olyani Geno alinda ku before Amuriati waliwo Besigye ne muntu era Ssemujju ngali ku side ya Besigye asobola okuba n'ensonga ze ng'omuntu nti political na mu mentalinze okitegeera naye nga ate wemba mutunuulidde ani amentalinze ani ku Besigye ne Ssemujju olaba nga Ssemujju ate aba alimba kuba Besigye ebyobufuzi abizzeemu wano 2 Ssemujju baakola dda mu mawulire nga bali mu monitor ng'era boogera ku politics etayinza okuba ali ow'okuwandiika naye nga practice okubeera mu gundi Besigye ameruse nga ola Bobi Wine nti yakeera ku makya najjawe papa nanga kati njagala ali entebe okitegeera ne Besigye bamala okufuna obutakkanya bwabwe ne Museveni owali ng'agamba twateesa ku bino tobikola okitegeera nze enfulumye ngenda ne bakola reform agenda awo mu 2000 tugenda tuuka mu kalulu ka 2021 nga bakoze ekibiina kyabwe ngati tekyalina kibiina yalinga wola gwalinga muyaga wola bw'omuyaga reform agenda yenga wola people power nga bakulaga nti abantu bonna abakoowa abadde mu NRM eri nga bwe yava NRA National Resistance Army NRC National Resistance Council n'obukiiko bwabwe nga bonna bagamba muno gyatutwala tetutegeerayo ne bavaayo bamugisha muntu bano waliwo Miriam Matembe bonna ne bafulumayo okitegeera ne bagenda bakola reform agenda ekigambo kyali reform kwezza bujja nkyukakyuka ennongoosereza reforms okitegeera reform agenda nti na agenda gye tuliko ya kutereeza kuteekawo reforms kuba bonna bali ba NRM kati oli aganye okutereezaamu ebisuubizo byeyasuubiza kati ne bajja kati this is a reform agenda era nga kuliko n'akagambo kuba izo campaign za 2021 kwalingako akagambo reform now ku posa ya Besigye nga kuliko akagambo reform now tukyuse kati bwe majja batuuka mu 2005 awo naye tukole political party before Besigye adduka bamala akalulu ka 2021 Besigye ayitirira mu Gomez ayita mu nju mu Gomez sema batugamba baleto bamusibire ewaka awusalesi nga bagala omukwata Museveni anyize nnyonyonyonyo kati Besigye ne baleeta omukazi sema yali alese matooke waka Besigye nasema nayambala Gomez nadduka ate sole gye batuwa nti bano baleeta yajja n'abagamba sema ya firiji yange njala bagitwale bagikanike yafudde nga tebamukiriza kuva waka ne bamukwata ne bamugalira mu firiji zino firiji ennene nga ze tulina nene weeti bange egendamu omulambo ne bamuyingiza omwo n'afuluma kati bano balooza firiji batwaloka nga Besigye nayita mpaka South Africa nadduka kati tugenda mu kulonda kwa 2021 bategese okulonda kwa 2021 Besigye yali South Africa amala ayagala akomawo 2026 ya tugenda mu 2026 mu 2005 Besigye ayagala okudda akomawo akkiriziganya ne mukulu munne amugamba akomawo tulina otekawo ekibiina ekyebyobufuzi bakkiriziganya nani ne Museveni of course osobola kudda nga Museveni takkiriza tosobola
tosobola kudda yali wano ne gundi yadduka wano ngaddusa ono sejjusa tinyefunza ng'agenze nana niyefudde agenze mu self exile n'atuuka eri n'abiko wanaga njagala kudda naye nga yabadde ayogera akadakata ngira alina kusooka kukubira 7 naga musaba eno biganye kankomewo nzikiriza n'amukiriza n'akomawo era yayogera ne mukulu munne bali bonna beetegera bali mu nsiko ono yali musawo waabwe njagala kudda ate naye era ng'amwetaaga yali amwetaaza ki omuntu yali ali ku opposition amwetaaga yes abadde opposition nga amwetaaga aba amwetaaga ssebo aba amwetaaza kitugambe tukimanyi aba amwetaaga aba amwetaaga ajja abeerewo azoganye aba amwetaaga abeerewo afune abazungu baleme kubuusabuusa nti mu Uganda temuli ki temuli kalulu k'amazima na bwenkanya aba amwetaaga lwekyo n'akomawo kati twali twakava mu gundi waliwo eyaliwo yali ki referendum ng'abantu bagamba tugende wali ne mu kujja tewaliwo kibiina kya byabufuzi mu kalulu ka 21 yali NRM yokka ng'ekibiina kyali kimu bana abali bagezezaako okwesimbawo waliwo Chapa Kaluhanga yali walina nga terina tewali bibiina bya bufuzi byaliwo nga biri underground nti weebiri nga olaba nti kabaka bali babuwera nga ninga Abaganda weebali tebasiga tebavuddeewo ninga abadipi mwebali bakawanga semwogerere kewayi kyali kirala kewayi kyadda kya mu nkaaga eyo obo tebabiwerawo mu nkaaga muhanga bakoze regional constitution kaakati wano ebibiina bizze bitandise okuyomba n'okukuma omuliro n'okusula enfuufu nga bagala babite tugende mu nsi ng'erimu ebibiina bingi ebyobufuzi ebivuganya kajjukira mu kulonda kuli okwasooka kwa 21 kwaliko gaye bamuyita Chapa Kaluhanga nani omulala nzijukirako Chapa Kaluhanga yaliko waliko Museveni kwaliko Besigye ono yadduka ono omunkusere waffe w'okusoroti yeesimbawo n'amala n'abivaamu n'atya mbu bantiisizza sinkubuge siasa munkusere yajja nakangamu naga abantiisiza sigenda kwesimbawo bamutiisa mwako akabiri gumu ne bamusindika ku bwemupye bukotoba nakote yakalya yabivaamu kati tugenda okudda wano ng'abantu kati politics atandise okuba vibrant abantu babyogerako ebyobufuzi emeza bitandiikirizaawo tuli mu 2.5 tuzze 2.3 wazze ebimeza bitandise n'okutandika ebyobufuzi twayinanga Simba wakati awo yabeeranga ku CBS yali Simba nga tugiwuliriza program Simba wakati awo nga wali wano bimambo bado wali emengo awo mabega wa CBS eyo nga mambo ng'ebimeza weebiri ebyobufuzi banambozi nga weebali boogera ebina babite kalira tunateka referendum tukuba kalu oba ebina tubita oba tetubita kati nzijukira oba Simbo yali nnyumba oba n'omuti ennyumba n'omuti ennyumba nga ye NRM webito nali muto senior 2 2.5 awo eno tetwaliwo ne babita akalu ne kakiriza nti ebibiina bigende tugende mu multi party dispensation kati Besigye ali South Africa naye abaza okudda kajua ni Museveni naye alaba ni agenda okunvuganya asobola okumpa legitimacy mu kalulu weetaga legitimacy yo kamba musajja Yesu yavuganyiza nti ku percentage ki nti yawangulidde ku 56 aba 54 osegira kamba kisegeza 40 yabadde mutaddeko amaanyi bakubiri ebyawano omusajja weno no wenyinde empanvu no Kagame mbu 99 ebya kisiru nomwana mutaakiraba okitegeera oyo aba mujega kati Museveni nga yetagala legitimacy namukiza n'akomawo kati n'akomawo mu 2.5 kati nzijukira Besigye yali nga bagenda ku delegates conference eya FDC bamaze okcreatinga ekibiina kyabwe bagenda mu delegates conference bamukwatirawo ku mini price twali tutolose na kusomero kuleba naye tubonye nze katono nfe mpise kukagwa emirundi mingi okufa bomu nazisimatuka ne kwolu twali tukubye ekituli ku ssomero twatoloka atugenze mu kibuga tuli kubya window shopping kati tuba tuli awo ku mini oli mukulu ebintu byonyumya byadda 12.5 sebo nze taata tabijjukira ne taata tabijjukira aleka abadde anywa mujjaje taata mu advent china cyane anywa mujjaje si mubi anywa mujjaje ku chai tabinywa kugambe tabinywa anywa mukalu anywa majaja ko government gwerabiza talina byanywa taata tabijjukira anywa mujjaje
tetwali bavubuka andi musini ya 2,500 ebintu byonyu kati Besigye nga bamukwatira ku mini price nga bamukubeeruzira tidde mu nsi olukwe naye tugenda mu kalulu jjukira okitegeera amafuta agate era kati akalulu kabamu obuvuyo bungi osobola okuliyetingira omulabe wo n'omuwaayo akakisa okitegeera omukuba oluyi n'afuka amaanyi kati era olina kugamba nti never interrupt your enemy while he is making a mistake namuleka nkwate oli ajja nagamba mbu nkuba kitegeera omulaba nga akola ensobi naye noga kamuleke akola ensobi azigwemu kale nga bakwata Besigye bamukubeeruzira bamuvunaana emisango awo bakomya emisango gyakyakuwa olino gwe bakwata mbu yamukwata yamurepinga asimanye namusiiga obulwadde biki nga bafabricating omukazi awo nga jawo obujulizi biki Besigye wankwata naye omukazi gwe bakwata mu 8 emundu etokota lwaki olwopa kati ati wali kooti tezaaliwo eziwonkanya kooti tezaaliwo Besigye abadde mukimu nga yaliko political commissar awo wonna mu NRA najja nga yakulira nisimane zino procurement z'okugula ebintu n'agulako n'ennyonyi enfu n'agulako engatta enfu ez'okugula okumu n'aleetera ab'amagye engatto nga kugulu kumu kwa right kokka okitegeera gwe bino ebintu bimanyi I'm not here to undermine Besigye naye nkulaga nti Besigye abaddengawo oli omukazi yali asobola okujja n'aloopa n'aleeta engatto nfu kugulu kumu yaleeta amanyi abamufera bibaamu okumanya n'okufera naye era gwe kyomanya nti sente ziba zifulumye ziba ziririddwa okitegeera bingi nga musajja waali buvidiyo weebuli nga aboogerawo nga Besigye beba gwakubiri wa mukulu kati ono omukazi yali luddawo okujjogamba nti bannange omusajja ono mbadde namunoonya yambula naye kati wuno alabise mukulu mulamba political commissar manti kitegeeza yandeepinga twali mu nsiko kati bamuleeta kati mu 2,500 awo obujulizi ku Besigye yamureepinga namusiiga obulwadde wololololo misango nga gikoya giti naye ng'ate omulamuzi y'omu ali mu kugamba Besigye yes is a presidential candidate bamaze dde okumunominatinga naye ate kati musibe agenda kukola atyaka no in fact Besigye bamunominatingira na mukomera yali mukomera gye bamunominatingira ne electoral commission nekkiriza kati omulamuzi n'ateekawo president nti omuntu basobola n'omunominatinga ng'ali mukomera kyovola emisango mingi obululu bungi obubaddewo nga n'omusibe abadde na mukomera n'awangula nga musibe waliwo ono bamuyita Kahonda eyakuba Kahindo Tafire eyewaabwe yamukuba n'amugjayo waliwo ne kana akavubuka akabadde n'ebusiro nako kawangula kali mu kkomera nange nina kansala wange bamuyita Serunkuma John Bosco yawangula judgment y'omulamuzi eyo yali Kanyeihamba bayira we judge Kanyeihamba tukwebaza nnyo sebo baddewo ku lwa Uganda n'okutetenkanya oyo yakola ne constitution ye Kenya Kanyeihamba yagibaterereza recently mabiga ka myaka nga 10 mabiga kakati nga Besigye bamunominatinga electoral commission yamukeza yesimu nenga ali luzira ajja wawoza kyakuwa kya Besigye bamubuuza byonna eventually bamuta loza waliwo external pressure abazungu bagane kati kalulu kika kyako nga main opposition leader tali mukomera takuba na campaign okitegeera ne mu Uganda buli kimu kisoboka ne wano Besigye Bobi Wine abadde nga mu campaign ngali mu bulletproof ninga bakulaga nti embeera eri mu kalulu si nnungi ntalaba opposition leader alina bulletproof mwakubira campaign kitegeeza sawa yonna asubira assassination attempt kuye buli kimu wano kisoboka nze nali sema nti Nyamutoro si Mutoro okitegeera ono buli kimu kisoboka Nyamutoro gwe nebbi yani badde nyamu nebbi osanga n'amazzi nga mukalu muzibu kakati Besigye nga mala avaayo ng'emisango basooka bagiwummuza tebagidropinga bagidropinga luvannyuma nnyo kati nga tuyingira 26 twali tulina okulonda waliwo akegugunga akaali kasinga okuba akamanyi mu mwaka ogwo twakambalamu n'obukomo by the way Riot 06 wayambalako okukomo waliko Riot 06 tutandikidde mu buno bwa Bobi Wine tetuli badda nnyo nga mmwe tutandikidde mu bino obuwero obumyufu 2017 togikwatako kale ffe tutobye kali abaana b'emakere bekalakasa kawo ne balya n'embizi awo ku Nicodemus awo nawo ne nakulabye embizi neggwawo nga babbanzibe tuyira 26 walimu kuba ku asalimu kumbezi salimu embizi nasanga bagimazeewo
N'osobwa. N'ensobwa. Oleka wakoma nawo okwekalakaasa. Okwekalakasa kuli era alinga tomalina kyewekalakasisa. In fact okwekalakasa kwe kwatwaliramu ono Guy bamuyita Vincent muganda wa Harriet Kisaache. Kati Kisaache kwe kuyingira n'ebyobufuzi. Abantu bangi abayingira kibaga nti Museveni tasobola kumalawo opposition. Okitegeera nti opposition si kibiina kiri awo nti kiikyo. Omutima gw'ofuna ng'ofunye obutali bwenkanya obukukoleddwako. Muganda wa Kisaache baamutta mu kwekalakaasa yali bana b'e Makerere. Kati n'agamba kati nkole ntya. Nayingira ebyobufuzi mu kusaaga. In fact taba na kufa. Eyo sobo sanga jja kwesimba kwa yali atandise okuyingira nga ali close ne babesigye abo ng'abeera nabo mu campaigns zaabwe. Kati Besigye akalulu kajja kamukuba. Naye akalulu ako yakawangula. Kwa kati ffe twalonda. Nali mu senior 3. Mwaka kyako ke 26. Kalulu ki gundi Omusamaria kiyajja n'agamba nti kabadde ka mazima na bwenkani. Omusamaria yajja mu kalulu ka Omugalatiya manyi. Omugalatiya era Omugalatiya yatandikiramu ako. Aho kenyini yatandikiramu aka 26. Oyo Munkuseera oyo Abedi. Omugalatiya. Munkuseera Omusumba. Yatandikira mu 26 nadda mu 2011 ne 2011. Gamba Omusumba. Asobola muyita Musumba. Ekyo kitiibwa kinene nnyo nnyo tewakiwa muntu atakigwananga mwami Abedi. Omusajja omukulu ow'entegeera eyo kubanga osobola okudda mu bigambo ebitali practical n'omwana omuto kyatasobola kukkiriza nti abanupu bayambala ovolo ne ovolo zirimu pampa babasiyaga. Okitegeera kati oba osusse entegeera n'omwana omuto tasobola kyogera. Okitegeera kati Abedi naye yajjira mwaka akaluka 26 ne babakuba Besigye n'atwala omusango mu kkooti. FDC ng'erina abakazi baayo ebiseera ebyo. Ingrid tulinaawe. Sirimwerabira. Oyo omukyala. She was an iron lady. Siryerabira Ingrid. Ingrid yali mukwano gwange. Yalina cafe ng'eri awo ku kizimbe bakiyita Rain Plaza. Internet cafe. Kati nga nze nkanika printer ze. Naafuka mukwano gwange. Yali ampadde ne sister we. Sister we bambi yafa. Bali bamita talent. Nati yabeeranga nga akolamu nga Ingrid yakuwa weewa. Neewa nakuona mu mukono n'agamba n'agamba you handle my sister carefully. For us bakiga twagala ebintu bingi ye mukiga nga alina amaanyi oli yankubakubamuko kumpi awo. Yafa bambi omukyalo omuwala oyo. Oli Semwandu. Siri Semwandu. Twali ba mukwano. Madam Ingrid nkulamusizza. Omuwala bali bamita talent Jane. Abakiga baba n'agambanya talent. Bakiga mirembe na Semwandu ali wana akwegamba. Nenge mpiki wayesa. Sayesa. Wayesa mpiki naawe gwe ku speed gy'olina. Nogamba weewa. Ne wabawo process nga Ingrid tanamanya n'okumanya. Neewa Ingrid n'akona mu stamp ng'alaba sirimu wayisewo ebbanga. Nga tewalinaayita bbanga. Tuveeyo. Kati nga FDC eresa abakazi. Ingrid oyo yali yakulira Women League mu West. Women League nga yakulira Women League. Kaakati nereeta bano Bashifula Lukwago. Omujjukiro ekyo ekiwakazi kyali ekimyufu kiringa abakazi abasooka okugwa mu kizigo ebiseera ebyo. Awo sikijjukira. Kyali kyeru nnyo. Kati bino ebini birala nabyo nga weebiri bivuya. DP yaliwo naye nga amanyi gaayo gaali nnyo mu Buganda muno. Amanyi ga DP nga weegali. Naye nga kati nga UPC yali wo naye nga amanyi gaayo ate gali waawe engulu. Ate ekibiina ky'omanyi gisagala tumuleke nnyo emabega. Kyalina maanyi wa. Omugalatiya tabankona kibiina kirina maanyi. Tabankona mubaka wa parliament. PDP yalina PDP DDP waliwo ekyabidandi bakira wali. People's Progressive Party. Ekyo ky'Omugalatiya. Ekyabidandi kyali PDP People's Development Party. Ekyono People's Progressive Party. Kati ng'oli taito gundi sign ya gundi simbo ya ina Kataala mwami Bidandi Jaberi. Jaberi yali minisita wa local government ebiseera ebyo banaavaayo. Okitegeera. Kati bano aba FDC nga amaanyi mayitirivu nnyo lwa nsonga yalina obuganzi mu bavubuka n'abantu abali baagala change bali bayitirivu. Olabera ku Kyagulanyi ne ku Besigye we gwali nga abavubuka baagala change.
kati nga era ogenda ku police bagamba bana abavubuka they support FDC just because Besigye is a soldier. He can easily influence change in this country kuba sobola okwogera n'abamagye okitegeera banne naye ate nze kyenamala okulaba mu kalulu mu ebyo ebiseera ate abamagye ba respectingyanga nnyo Mugisha Muntu lwansonga Mugisha Muntu yaliko army commander. Yali army commander ku myaka emito myaka gyali 28 nga army commander nga yakulira amagye yaliko ne CDF wacha ite kinakyuka fuuka CDF ekifo ekyo sijjukira kakati nga FDC olabe ine ebikonge byonna kati nga diplomatically ayina abasobola okwogeraganya ne bali kati waliwo nno omusajja yali yalwala sirimu naye nga tamulina nga agamba yakulira yakulira ekitongole kya sirimu naye nga tetayina sirimu Lubalamira Lulanga oyo eventually yasala eddiiro n'avaayo kati NRM kugamba badde kize kiri kyokola munnange nange kyenkukola FDC evuba okuva mu NRM ejja y'ababaka n'abantu n'ebikonge n'ebiteeka mu FDC then eventually NRM wins back nedamu nebasimaasimayo kati waliwo byamazimo bakasente ne kasente kaba kasente kati waliwo n'omwami baali bamuyita Elia Kategaya bebamu kubatandikawo NRA yali oba namba mmeka oba namba 006 RO 006 yajja mu NRM bavayo mu NRM nabadda mu FDC kati obulamu after politics olingo liko side eri ngozeno ofuna reality nti na amafuta abantu bagula no gagula ebbeyi y'amafuta abantu baba bekalakaza kitegeeza nafuna obulamu waddala wobera ali mu government obanga ekikere bwe kibeera mu kidibaawo kibeera kikaaba nete kisobola kumanya nti ekidiba kijja tuuka kikalira ekikere kife bano abayitawo ababeera ebbali bamanya nti ekikere kigenda kufa amazzi gakalira kati ye muntu abeera mu government abanga ekikere kyowokiraba ekidiba kituuka ne kikalira ekikere ne kifa nga tekitegedde nti omusana kugenda kukyokya kati n'abali mu government tebamanya ne mwami mirundi ono obulamu bumukaluubiridde nnyo okuva bamugoba mu government nadde eno n'atandika okubeera freelancer okitegeera kasaba amugoba wali nga takyatambula na mukulembeze okitegeera kali ne ba Elia Kategaya bava mu government ne badde eno yalina essimu njajukira bakuteerako butest airtime tomanyi na D wagwako ngokuba bukubi kati one time abali eno mu FDC airtime atuuka gwako awo omwana essimu amugamba ediwe nti essimu yange tekola gitwale bagikanike namugamba yani muze essimu ate nga njirabye ekola kisate 310 obimanyi simu namanyi mpulira biwulire tomanyi 3310 kale ndi muto nnyo simu namugamba simu nkuba teita naye ate nze bwe bankubira njogera simu yafudde kyoli bagiza ngamba mzee tekuli ya time nanyiga star 100 ash tera balance 00 mzee tekuli na mzee ya time cheki nga bijaji kozesa era nga akuba obera walinga ebintu tomanyi reality ngera wakana n'okwogera nti ensi abantu weetaaga airtime okwogera n'omuntu yamanyi okuba bukubi kuba baleeta buleesi ne babawa kati ffe tufuna n'obuzibu otwaliyo equipment mu office zaabwe nga tamanyi nagikozesa okitegeera n'osangawo nennamu okitegeera nga lowooza nfunayo n'omubbiro kuno nga tugenda gikola okitegeera tamanyi kati n'omulala Mbabazi naye bamugobamu ku bwa super minister yaliko prime minister nga super minister yakola buli kimu teri mubaka wa parliament afuluma nga tamaze kulaba mwami Mbabazi bino musema tugenda mutuwa tugenda tulina ebweru trip z'ebweru naye bamugoba bagenda ku delegates conference Nambole motoka yamuleeta ne parking wano ba parking ndoza mu parking enchamu itali yabwe kati nalaba we ba parking nti wali wuguli omuti okitegeera kati batuka okufuluma dereva bamuganya motoka gikyusa gizze wali omutoka musajja akwate motoka agijja wano agiteeka wano Mbabazi yajja nayimirira awo motoka tajiraba nenge motoka yayimiriddeko wano tamayina namba yaayo okitegeera yakutte kikwaye motoka ya parkinze wali ku muti bagisatulamu just mita 4 edda wali nenga tajimanyi weefaanana ajja afuutuka ennyumba wati nga azibiridde atikoliko notulo n'atuula mu motoka n'akwata amawulire Museveni mumulaba bikola nnyo atuyitakawo ku Entebbe Road ngali mawulire wati okitegeera kati bana basajja nabo bafuna obuzibu nga bazze mu government bavudde mu government ya Museveni NRM bajze mu opposition bayaniko okuvuganya ne bafuna challenges
ng'obulamu bukaluba abasajja bakuba emiggo mubalaba bulijjo tiyagaasi number why ne babakalubiza ddala obulamu kati otunulya ono nekisage kyaffe kino ekyomuceere kya Upland Kibukenya kyakolako movie emu nekivaayo nekijja eno nekiraba nga obuzibu bungi ne bafrustratinga business zejjukira bazimba biwoteri byabwe ebyo nga walaba ubuntu eyo nga omuntu sai tosobola kugenda nolyeyo kyamisana naye nga engeri gy'osurvivingamu nti oba mu gavumenti ng'okola bulungi n'abasajja ba gavumenti amukulagana bakuwa deals zagamba tulina conference tujja gitoya ku woteri yani ya muganda waffe Abbey bwino okukola bukozi si balidde emmere ya miliyoni 3 basuze bonna ebitanda byonna babyebaseeko nosayininga biliyoni zo 8 kati je Sudiru yali mutukola Parliament erenteka ku bizimbe bya Sudiru baade bakuwa list ya rent gwe tusasule wa Sudiru samanya biliyoni 9 ku Kingdom Hotel segera wali wasamanya Queen's Chamber okuwale ku Parliament Avenue opposite Farmers House eri Farmers House kati yafuka minister oba ICT waliwo kazimbe bakita Queen's Chamber kali next to Raja Chambers nakoera bapangishizaako babakambu office kati business ingezo obavaamu todda muzifuna kati Bukenya kyekyamutuka konti wabavaamu naddene wowe mbwa akole simanya naye ekibiina simanya biki atandike naye esimbewo hoteli ye Katomi Kingdom nemeramu omuddo paka ne mu bitanda togenda govino mbongenze kusula Katomi togenda vayo mbongenda kulyeyo kyamisana ezo wote esobola okubeera wonemala omwaka mulamba ngefunye just mirimu ng'esatu oba ena nga ziri worth billions za 20 emirimu egyo esatu okitegeera kati bate babadde nga baba frustrating ng'oluvaayo gwe business bazikuttira naye ate ekyali ekyenjawulo ennyo okubeesiga ono nti ate ye zaalinga zikola petrol stations ze gavumenti zanywako amafuta emmotoka za gavumenti oba tezaalina option tezaalina option zitya yadinga akolagana nabo bulungi ndowooza okitegeera Besigye Bobi Wine ye bibi tebikola n'okutwala obutwazi ka birthday party akamuwalawo gwe Abbey okatwale kuwanulaavu ebusaabala mwalawo oyinza n'omuddiza mu ngalo kati so bikubuzaabuza okitegeera nti bali bo ababadde nga bavaayo babadde nga bafrustrating naye Besigye yasobola okusurvivinga kyekyo mirundi kye yaggambanga lwakuba abantu abasinga twabanga biased olw'okuba tulowooza mbu wa gavumenti naye nga yakugamba lwaki Besigye business ze zikola nga ate avuganya gavumenti ku faamu ye yagenda mu Exile naye faamu ye tebabbako yadde embizzi ffe abali b'embizzi temwali akonzi amagi gaalinga gagikuuma faamu ya Besigye yadde embuzi tebagiryako naye nga ate agenze mu Exile okitegeera kati tuyingirawo 2 mu kakalulu kaggwa Besigye abeerawo tukubaganya tukuba omudomo bano abankusedde bajja bakola ekibiina Ssuubi 2011 tugenda mu kalulu ka 2011 okitegeera FDC ezzewo ekyo weeri naye ng'ekola hand in hand ne bana abasajja abamu kati ojja kutunulya omusajja nga Elias Lukwago abadde wa DP naye nga teyeesimbangako ku tiketi ya DP ekyo kimanyi ebbanga yonna agamba wa DP naye okuva lwe yeesimbawo okuva ng'akyali na kansala yali MP wa Kampala Central nga teyeesimbangawoko ku tiketi ya DP nga buli kalulu akatuka wabeerawo n'alliance awe ekolebwa 2011 tugenda mu kalulu even says asooka okubaawo 2010 tugenda mu kalulu bano baleese Ssuubi 2011 era abaagirimu mubamanyi era nakati bwe bali ekatonga ne Besigye azatugamba democracy doesn't work here in Uganda naye nga yakisimbawo emirundi giri emirundi ena 2010 2016 2016 emyaka 2 nga weesimba noga democracy doesn't work in Uganda nogezaako okufrustrating abavubuka abato abazzeewo okulaga bannayuganda nti buli kimu kisoboka tusobola okukyusa this government peacefully kuba Kyagula Nyaasi bakugamba we are non-violent let's challenge this government peacefully okitegeera kati Besigye buli kimu wakirina walina pulani y'amagye watugambanga buli nnyondo ogenda kumugyamu nakwota pini okitegeera yatusuubizaako ku tsunami omanyi tsunami kuba muyaganze kimu yagamba Museveni agenda mutwala nga tsunami yalina amagye yalina chance eyo nti abaddeko ne mu magye alina abasobola okukorespondinga nabo ne bakolaboratinga ne bavuunika empiki ya Museveni empiki ekyaliwo Besigye azeeko ebbali kisanja kimu ekiti myaka egi 5 akulaga ayagala kudda anti yalaba kyeyaleka kiyuga
mumuyita soko indeko golowooza kitabula FDC mu luvu gwa nsimbi oba pesa muzeeyi yaza nnyo basindika mu ssente oba mu luvu gwa bukulembeze buli mwagala kuba kulembera tewali nnyo mu luvu gwa bukulembeze kuba abasinga ne waaba nga afunye obukulembeze ekiba kifacilitating ennyo ziba ssente era ayagala ssente ziba zireeta kati gwe weebuuze nnyo lwaki tugamba twala kujjako gavumenti naye ne tusindika omubaka buli kibeera ne kisindika omubaka ku kifo kimu FDC nesindika DP nesindika UPC nesindika batugamba tuli mu opposition kile buli mwala bayagala kukolera lubuto lwe politics yafuka buli omu kulya kyekirika tulo bama kiyagamba nti nange mu mpendiye kuba bya kulya so si kuteeseza gwanga kakinuli ekibadde mu parliament enguzi ebaddengamu efumbekeddemu abantu bonna abadde bajenyigiramu mu yenguzi be bana abasajja abali mu kano Katonga basemuju be bajiwolereza yajja nagamba sijja kuwaayo kuteeka mukono ku mpuuga simanya bikituluddewo tuvudde wala muvudde wala naye nga temugamba mutereeze eggwanga biriko okuva ewala kyawula nte yewabasingira ndi yakugamba gwe mutwe bontwe ne bakwata ekigera era kati nabo bakimanyi ate n'omuntu gwe bali naye bamumanyi twabirako ne Bobi Wine oyo okimanyi twasibanga akapapula nenga Bobi Wine okusanga ng'okebera obukebiza akapapula wuti ayinza n'okukuba eŋŋuumi zaala tusebasema Man City nga tayagala zaala kati bamumanyi era kyayogera bakimanyi kati bano bo bonna nga bobala ababadde nga beneficiary mu rackets ezibaamu emuvuyo mu parliament egy'enguzi be bano bonna abali e Katonga kati bali bamuli ati gye basigadde najja nankomi bo osobola obbaleka oba nabeera no tebalina maanyi omanyi omusota ogutebako omutwe gusobola okusigala nga guli awo gupapaala guti ali kulikulutinga abavubuka ab'amaanyi talina bali kulutinga kati naye alina gwakolera abasajja nga bannandala mafaabi abamu ku ba regional commander wuliriza alina gwakolera opposition tebamu kusasula muntu ekyo kyolina okumanya opposition ennaku gy'olina obulumi bw'olina ku mutima we bulina okusika okujjamu tebalina kumala kusasula nti ffe tubaguzi tusayininze striker oshegera tekibaako kati bibali musayininga mbusanga bafunye abavubuka okuva mu nuupu kati omuntu ave mu nuupu ate ogende wannandala mafaabi ekyo laba kye badyenuwini ab'e Katonga basobola okukiyiwa ne batandika ekirala ab'e Katonga basobola otandika ekirala n'ab'ekyabwe kuba kati badisolovinga erinnya ab'e Katonga badisolovinga erinnya lya FDC kibiina kiveewo kati bano ab'e Najjanankumbi tebajja sobola kusigaza linnya tebajja disigaza semateeka tabaganya kuba bagamba tekikkirizibwa mpozi tugende tuba delegates tulonde okukiyiwa kati newe munafuna aba delegates akasente akagenda okufacilitating omanyi akagenda okuva ngwa omanyiyo mu nyumba ya simanyi lwakyo nganga kava mu nyumba ya kyenvu akwataganya ne bbulu akasente akatabwangula bbulu kavaawa mu kulonda kwa 2016 abadde 2020 sine zebayiza ne bakasooka ewa besi yekisawo zavaawa bala guligole yadduka nakola anti ye nesimaye wa anti yadduka ayo laba no bino no byonna bino biraba guligole ate yasobola okuba omukulembeze wa Uganda nsibudde tugenda kuddingana ensonga zino tuzongereyo kubazo za katandika butandisi ab'e Katonga baagala ekibiina kiyibwe batandikewo ekipya bo bannaffe ab'e Najjanankumbi bo bagamba apaana FDC ekyaliwera bagiddukanya bakola enkuŋŋaana bagenda balonda obukulembeze mu regions ez'enjawulo bendoosinga abantu abagenda okukwata kaadi yaabwe ku mitendera egy'enjawulo mu kalulu ke tugendamu akabindabinda so gwe beera ku expo byonna tujja bikuleetera gwe sibenko batandika butandisi subscribinga sharinga ubuntu giwagire programu zaffe nyingi zikyajja tuwagire mukama Katonda omulungi abatukuumire Export TV to the world.